Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening. How are you? Zenalongo nalubale nga nsinziddwa wano ku lusozi kiwa mirembe. Ebuga basese muli mutyeyo basebo ne banyabo muje bale jonna gye mutusaako engalo. Mwebale ku subscribinga, mwebale ku sharinga, mwebale ku likinga, mwebale kwekumira ku mukutu. Thumbs up ekigalo ekyo mukikoneko bwe muba munyumirwa era nga mufunamu ekyokuyiga byonna bye tuba twogeddeko. Subscribe mukoneko bw'oba oli mupya nga bakajja ku mukutu. N'ekidde ekyo nakyo okikoneko olwobe nga tojja kusubwa kyonna kye tuba twogeddeko. Ebifa mu mbuga yetuuse. Ebifa mu mbuga olwaleero twagadde twogere ku bajjajja abeesooka ebyawongo ebiba bireeteddwa mu mbuga naddala ensolo. Naye bannange kapalaga banno n'obalengerera eri azze abalabana n'embuzi eyo njesoose sinze naloose tubagenda kuleetera wano jjajja embuzi. Sinze naloose nti waloose embuzi kati baleese endiga kati endiga yange nedda tekisoboka kivumbi olaba otya nga ne kivumbi ajja bw'atagalamu bakuwa enkoko kivumbi tabitegedde. Genda mu maaso kivumbi sooka owulirize ono yaloose jjajja nga amulaga omuzukulu ng'aleese embuzi ate ono omuzukulu aleese endiga. Nze nsoose okumulaba ne njesookerawo nti eyo yange owulidde ne kano nagamba mbu yaloose embuzi. Nze sikitegeera kivumbi sooka otusalirewo embuzi bagirye. Kivumbi asazeewo embuzi bagirye kyokka boogera ku ndiga ne babeerawo nga bucyankalanya embuga beesooka kyobala okwanjulawo kye batwala oluusi bakitwala tonnaba na kukyanjula. Ogenda ogaa nti bannaye naleese enkoko 3 kwabaddeko eya lujumba nga kuliko enzirugavu nga kuliko n'enjeru ng'enjeru erabikako enjeru nga terabikako kubanga ye Kyakabaale yalabye nga bw'agirekawo ate nga alina gy'alaga tajja gifuna ate nga yagyagadde. Kale n'asalawo nga bw'atuusizza okugenda kaagende nayo. Ebyo obimanya luvannyuma naye wano n'oginoonya ne bakugamba jjajja waayo alabika abadde alakasidde n'agyetwalira ng'alaba tumulwisizza. Naye batumwe mulimba. Nze kale kye nneewuunya kiri kimu muli ebisolo ebyo naye temubifunyeemu nze bwe ndaba. Tewali kye mulaga kye mugamba nti twafunamu kino. Si mmwe abanyirira, si mmwe abaawona ennaku, naye mmwe temutulako awo ne mwebuuza lwaki embeera zammwe tezikyuka nga abajja be bafuna ne bagenda nga mmwe muli awo musiwuukidde awo. Mazima omusajja aleese ente aleeteddeko embuzi n'endiga n'enkoko ne mubyesooka. Ente yange embuzi yange kati nannyini ye agenda kufuna ki nga mwe byonna mubyesoose? Agenda kufuna ki? Naye bannange ebintu bino ddala kituufu tetusobola kubitereeza ne tubaako engeri gye tubitereezaamu. N'otuuka mu mbuga katugeze yajjajja Mukasa atonerwa ebisolo enkya n'eggulo nga temuliimu na kabuzi kakaabiramu. So nga waali baddewo ekisibo bwe kibaawo bazitunda kiro. Ya Rabbi, bazigoba ne bazitunda nga n'omukongozi tamanyi. Owulidde? Oyagala mbuzi ki? Omukongozi agenda okulanga embuzi gye baleetedde jjajja yeri yennyini ate ey'omu kisibo kyabwe. Ng'onaawuza kimuze yaginguzizza yaŋŋamba zijje ne ssente naye simumanyi. Owulidde? Ng'aluguddemu. Kati n'olaba jjajja bambi ekisolo ekibadde ekiki ate kati alaba bakimuleetedde yeewuunya bakironze bakoze batya. Owulidde? Naye nga bo balaga nti bawaddeyo ssente era ne bakigula. Kale bannaye ebintu ebyo tubikola bitunyumira. Naye gye gimu ku misango gye tufuna ne tugenda eyo gye tuba tulaze ekingi bantu nga tosobola kuwulizika yadde olwoya ku nsi kuno ng'ozikidde oweddewo. Ate nabagamba si kizibu nnyo omuntu okuzikirira. Oluli olwo kasita lubulamu abaana abalenzi oba owedde and by the time you know it kiba kimaze okuhappeninga. Anti ng'olaba oli myaka 6 abaana olina bawala beereere n'olyoka ozibuka amaaso obanga azibukuse
olwo ng'owedde ate oba omuwala agenda kuzaala wa kika kyo tagenda mumuzaala ne banaamubulamu erinnya era asigala wa kika kyaki kyewaabwe. Owulidde? Kale tuteekeddwa okwewala ebintu nga bino ebikolebwa ebireetera bannaffe ababa bazze okukola emikolo egyo bambi obutaganyulwa mu bintu bye bakola. Oli n'akola omukolo n'ataguganyirwamu olw'ensonga nti mmwe bakyeyagaliza mufuuse ttagali mu bifo bino eby'obuwangwa. Nze mbadde nteesa bwe nti ekisolo bwe kijja tukikkirize kibeerewo, ekisibo kizaale, ekisibo kyale. Kale bwe tuba ab'okutwala tutwale abaana baabo be baaleeta. Mulaba kirowoozo kibi? Naye n'otuuka mu mbuga z'abasajja abakulu abo nga tosobola na kufunamu baafu ya busa ng'obadde ogyagala. Anti ente gye baleeta gye batwala. Olwazi ne lwaka ne lubengeya nga teruliko nsolo yonna. N'ogamba nyabo. Baalaga wa ababali abazira abaalumirirwanga eggwanga lyabwe nga baagala ne bajjajjaabwe era nga basiima ebyo bye babakolera. Ng'oli bw'aleeta ente osanyukirako jjajja n'omugaa jjajja munnange we bali kufuna nte ate mwe tunaanywa otutabweza nte ya jjajja ebeera awo tekwatibwako. Naye kati bakugamba wongerera lubaale Kabaka Mukasa akubanja ente ya kulunda gigule nga njeru mu nnaku 3 liba ddiba. Ente gye watwala bagirunde nnaku 3 liba ddiba nga baagisse dda ne bagitunda. Oweddeyo. Owulidde? Kale simanyi tusaba okusaasirwa bajjajjaffe mutuyambe. Bwe mulabanga ensonga ng'ezo muvunaanire ddala abo bennyini bekikwatako bannannyini kuzza misango so si ffe bakama baffe ababa bakoze bye tutamanyi bulungi gye binaggweera. Nze mba mmaze okukwasa ensolo yo era mba nkusuubira okuba nti osiimye. Kati ebyo ebiddiridde munnange siteekeddwa kubonerezebwa lwabyo. Ebyo ebigambo bye tulaamiriza nga tumaze okuwaayo ebintu ng'ebyo olw'okuba nti ate ffe tetugenda kulondoolwa mu misango bano bannaffe bannakyemalira gye bazza mu bifo ng'ebyo eby'obuwangwa. Akuuma takuumira mpeera. Mbaagala nnyo puroguraamu yaffe eno ebifa mu mbuga komawo. Leero no tunaayogera ku ki? Nammwe mumpe ku miramu eyo bannange, kiki kye walaba mu mbuga ne kikusanyusa oba ne kikunyiiza oba ne kikumalako ebyewungula? Kiyinza okuba kyatuuka ku muliraanwawo eyali akusula awo oba nga wakiraba nga ebbanga lye wamalayo ezo ennaku 3 ze wamalayo olina kye walaba nga wandyagadde okigabaneko ne banno tusobole okwongera okumanya kye nalaba kyali kituufu, kye nalaba kyali kikyamu. Wamma mutubuulire. Kale mu ngeri eyo tusobole ogenda nga tubaako bye tutereeza mpola mpola. Akuume atakuumira mpeera weewaawo.